dating app babera bakola bwenzi mukwano wojje wane no mumanyi omugaso gwa dating app Ebera growth updates nga bulijjo mwasuze muteyo buli omu jasinzira kitalo nnyo King Michael yafiridwa mutabani we omukulu bambi nga w'omulaba wabadde afaanana taata we ate tongere musabira bambi Michael asobole okuguma ne family yonna namwena abaviiriddwako abantu bamonako olwaleero tubasabira omukama asobole okubagumya n'emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze ekisa Taj News naye nkusabira mukama akusasire omwoyo gwa taata nagwo omukama agulamuze ekisa ate mu ngeri y'emu TikTok naye Posha yafiirwa taata we nakubiri emabega ne bamuziika namutaziika nze Posha ndaze nnaku mu maaso ge mbwa Posha abana nga mikwano gyo baliwa bujja bakuwaana nti Posha okakubye bemubeera nabeere nga muzi n'obuzina influencers banno baliwa no kabireke nga bambi akiŋambisa nnaku gandabire nnaku ddala emukulukuta ne mugubye ne mugamba kakkanira wano kakkana ne mubuuza tusookere kwani ani bo wai ne mutaziika tugenda kubawalana tugenda kubawalana paka kuwulira bubi temuddamu twesiza ate temuddamu tuula mu mmotoka yaffe ne Posha temuddamu okutula era olugero olugamba nti no olulimi lutonze olulimi lwolutonze lwamaana lutuukirira ku Farida Nakaziba n'omugole Eddie Kenzo bw'ati mwana mwaluki yamujjukira bulungi Farida gwe yayamba awo bwe yavaayo n'abasabira omukiza n'agamba njagala mami Farida ofuna omusajja omulungi bw'atyo n'afuna omusajja n'azaala Baby Maktoum ate Eddie Kenzo n'amusabira afuna omukyalo omulungi bw'atyo n'afuna Honorable Minister Nyamutoolo afuna n'omukyala omulungi agenda muleetera essanyu ne anti Farida ofuna omwana omulungi ate okuddako eno mu nkambi ey'abagole baffe Honorable yabyekwatiddemu yagambye omwami ngenda mumuyigiriza oluzungu obugambo buli bwonna alina okubeera perfect anti yayingidde mu banene kitegeera bw'atyo yatandise omusomesa oluzungu mpolampola sooka obeewulirireko ate enkomeewo nkongereyo ewamu na 256 live enyuma bannange with a lot of factual nga kategeeza ki okakurami nga kituufu wakakutte naye kategeeza ki naye kino kikuwa omulimu odde mu diction ate kansooke mbatereko mukyala Dr. de Sebunyazi bababuuzeeko mubalabaawo oyinza ogamba be bagole bawule babeera balya show tiimu Kenzo ne tiimu Lema gye bali nawo basanyufu anti mubalaba Dokita n'omukyala ate ye mwana muwala muna 256 ku Delico Radio kye yamukola yava ku basajja abaddugavu era kati mukazi wattu asiiba yeetega mu bufo bw'e London afuna omuzungu anoonya muzungu naye katusabire kamaama kajja kufuna abadde ku live ng'agamba musajja abazungu si bangu bakunoonya abavubuka babuze oba atomera muzeeyi oba atomera ani naye agenda kufuna muzungu naye katongere okusabira muno ojja kufuna noonya mpolampola topapa obudde okyalina ojja kufuna omuzungu byebyo nno ebiryeyo kankuteereko video ate nayo omwewulirireko gwena atanaba kusubscribinga mukwano subscribinga weegatte ku family mbaagala nnyo kankomewo si birungi kubanga ate abantu abasinga okubabeera baagala sex just that nedda mukwano era olondayo ennungi gyeziri ne bannange enensi ekuyigiriza ebintu edda twalinga tulowooza abantu ababeereyo ku dating app babeera bakola bwenzi mukwano wojje wane no mumanyi omugaso gwa dating app omwezi gugwako nga tolina yaddaga
agambye owaayo oli otya nzola abagamba nti oba oyagala okufuna omusajja simanya fuluma akogendako mu gym eyo biki nze ngenda mu gym not because kale njagala kwetega biki era woba oli single n'ogendako mu gym era tekigaana kwetega naye bajja n'obalaba nga balabika bulungi era ovaayo nga nze era gym endi wano nkumpi era ennamba zenakafunayo zabasekiganda bannange era bw'omulaba nga asembera n'omugana ne mukwano lwakitunde kagolowooza oli yetandaba lwakirago lwakigojja tojaba wano bakukwana olina kubeekwanira olina kuguma n'osibaliro kasita akutunuulira enewe togwirana naye gwe kasita olaba nga oli ate bambi bw'obeeyogerezaako bayogera bulungi bali very friendly era ogenda olaba ng'emboozi epiikinze ng'akuwadde obudde okkakkana nga mukwataganye oli mu school setting abo baba oba mwangu wakwekwana ne student munneeyo bensoma nabo sinnalabayo mbalaba naye nedda jagendeyo mu byalo neetega abazeeyi abalina zifaamu kuba ndaba embeera ya ku shift embeera ya wano njagala kufunayo ekizeeyizeeyi kyange nga kiri kumpi akigendedde nga kiri kumpi gendamu mamiddeeko oyo omukyala yanyumya oyo omuzungu w'omugagga bwe yamufuna yali agenze ku dina then bwe baali nga mukwano gwe ya drivinze baali bagenda mu parking omuzungu n'amujja ng'amugoba omuzungu n'amukwana omuzungu neyevaamu ekigambo n'alaba omukyala n'amuyimiriza n'amuwa ennamba anaye ogwo mukisa n'engufuna bannange kubanga banaye abazungu bawano nga tebakwana yali mu which city yasi London yali London mukwano tomumanyi oyo omukyala oyo ali mu ekyo kisoofu bakiyita batya reality show kye Uganda ekitya bakiyita batya ekiri mu Italia sirimanyi mutegedde anyumya bwe yasanga omuzungu we n'omuzungu bajjawo tebatunyumiza ku Snapchat beekwana live bo omusajja agamba namulaba nenegomba ebbeere lyenze nali njagala omukyala alina ebbeere neŋŋamba nina omuwa ennamba kati gwe muna neetegese ekinzi ddala kye nnina ku mubiri abazungu tebaagala bubina by the way era woba olina akabinako kaba kajja kusalira bwereere abazungu baagala butonotono naye munaye ebbeere eryo baye baagala nnyo ebbeere era ebbeere ndi kumpi genda lipika kubanga teeka amaanyi gonna gengenda mu gym teeka ntandike kufokasinga ku bbeere litere liyimuke bulungi baana mmwe nammwe muli waneeno mutuwuliriza bye twogera bawuliriza ebibuuzo ebyekisiru Uganda tomala ddakiika 2 ng'oli singo n'eddakiika emu tewera naye wano omwaka gugwako bano basekiganda bawana ate akwana ng'ayagala kwebakako takwana mbu akwagala oli mutuufu takwana mbu akwagala abula kwana ayagala kwebakako kubanga basekiganda